Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, we mukutu gwosinzira okubeera nga ate ofuna ebyo byewetaaga okubeera nga omanya era yenzedde niyo abatuusaako ensonga z'Ssemasonga. Captain Francis Babu atonyesezza ezziga ono atuuse ku ssa erigamba bwe muba mwagala kunzitta nga bwe nnaakaziika omwana wange munzite naye okwogera amazima sigenda kulekayo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Era nja kwogera amazima biki ebiviiriddeko Captain Babu okuvaamu message efaanana bweti lwaki ayogedde bw'atyo byonna mbikuleetedde obenga obiraba. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Abitex oba Abe Musinguzi avuddeyo n'alabula banankole n'abagamba nti oba mwagala kunzijawo bakola ki sijja bavaako naye sijja kukkiriza kamanyiro kammwe. Lwaki atabuse ebyo nno nabyo tugenda kubeera nga ate tubyogerako. Ensonga nnyingi zenkuleetedde wabula nkusaba busabi n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba nno gwe muganda wange ngoberera obeere ng'otwegattako mu butongole ng'osubscribinga koona mu kagambo subscribe then otapinge wali eri waggulu awo koone mukadde okagye personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna zetuteekayo kw'ossa omukutu omujja gwe twakoze ogwa Deni exclusive gendayo subscribing of n'ensonga z'Ssemasonga wansi mu comment section wentadde link egenda okubanga ekutwala butereevu ku mukutu ogwo. Awo wennyini njagala okubeera nga mbasaba munzikirize tutandikire waneeno. Olunaku olwaleero Bukeni Ali oba Nobianili ono nga ya mwite ntya second in command wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano gw'enfanfe olunaku olwaleero mazaalibwa ge. Ali oba Nobian Lee agenda maaso n'okuba nga celebrating amazaalibwa ge era tukucelebrating a happy +1 Mr. Nobian Lee. May the Lord bless your new age, new challenges na buli kimu osobola okubeera ng'okiyitamu ate weeyongera okubeera successful n'ekyokulabirako eri abavubuka abato n'omwoyo gw'okwagala eggwanga lyabwe Uganda. Kakati Abe Mukiibi lwaki anyiize sooka owulirize. Nze omunyarwanda n'omunyankole alinkwatako nja kumumako ekifi. Mmwe abanyankole nze ne munyankole naye mwe mutukyayizza abantu. Mumanyira abantu nze omunyankole alimanyira n'omunyarwanda. Bamanyire mmwe abatanyiiga. Waliwo omusajja omunyankole yankuteko n'ansindika ng'asindika ekiyenge. Mumanyira yadde kamanda badde munyankole. Bino nno byabaddewo olunaku lwajjo Abitex ono yabadde ku show emu. Amanyi njagala okubagirayo ebintu byonna mu bifune. Abitex we yasinziridde okutegeeza bagenze eggulu Genosale gye yabasibidde wabweru n'amala ne babakwata era nga ne Nobert ali ku kitanda embooko zaamuyiseemu baamuyisizaako omutaka w'embuya. Mbutafuna ssente musajja mukulu ono Abitex yavuddeyo n'ategeeza nti si baakuwummula era bagenda kubeera nga balangirira ekyo ekiddako. Ku show gye yabaddeko ku Radio M yavuddeyo n'ategeeza ebigambo byabadde bingi ebimu ku byo nti tetugenda kusiizinga fire tugenda kweyongera okubeera nga tukolera ddala ekyo kye tuliko. Ekirala n'avaayo n'ategeeza Abitex nti waliwo omusajja omunankole yamusindise nga kwateko muvumako ye nti nze Musinguzi ndi munankole munno tujja kwetwala kama mbaya ni mbaya. Ebyo nno bwe byabadde. Captain Babu kata amaziga gamuyitemu wuliriza ebigambo bino njagala obiwulire n'obukakkamu obw'ekika ekya waggulu wuliriza. Juzi naziika omwana wange ng'akwanze kyogera bingi naye mutuleke ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumpi we naziika owange kubanga kati we bituuse byafa nfe
obonga sina sente ndi mwavu nnyo tetulina tetuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola lwaki oyo atutte sente za uganda zonna kakati yayogera bwe twali tukuteekamu walina sente njagala kubuuza pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina sente kalwaki mukulembeza sente nakutukangakanga okutukanga kwe kufa nti mujja tubba amasasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiki kye mugenda okukola enough is enough waliwo ekintu ekituuka nekikoma nawe noga nti katulongoose ate omuzungu agamba better late than what than never oyinza okubeera leeti naye ebintu nogenda n'obirongoosa muganda wange MC Mayor recent lawo twali tukola show nakozesa statement yegamba kino ekiri mu ggwanga lino kye tuyinza okuyita national cake mpaawo atali giryako ate era ne tugamba nti ekiri mu ggwanga olwaleero kye tuyinza okubeera nga tuyita sekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala mwana wattu akadde katuuka nawe n'okyebikka weswi n'ogenda Captain Babu ono mutabani we Cedric Babu yakava mulamu bw'ensi eno ekyokuba nti yakava mulamu bw'ensi eno naye wuuno aliko abatandise okuba nga bamutiisatiisa yagamba sigenda kulekayo kwogera mazima sigenda kulekayo kwogera nsimbi z'abantu ze babbye na bintu by'abantu bye babbye leka tubyogereko bitereezebwe instead y'okututiisatiisa notukangakanga nga bannansi bagenda mu maaso n'okuba nga bafa mu mbeera eyifaanana bw'etyo nga bannansi ebintu byabwe bifa togge nga babibba ne babitwala nga mpaawo n'omu avuddeyo okubalwanirira Captain Babu agamba nti ebiri mu ggwanga ebitambula ebigenda mu maaso birabwa n'omuto era n'omwana asobola okubiraba olunaku olwaleero abadde asobola okugamba nti nze mpagira gundi nze kasita ndi ku sayidi eno abasajja babadde emabega wa NRM for all along kati ke kaseera ak'okubanga nabo bakaaba kuba batuuse okubiraba bwe kitatuuka ku ggwe kituuka ku mwanawo bwe kitatuuka ku mwanawo kituuka ku bafamire yo bannayuganda wano nno we tuli kaseera si kangu yadde akamu n'akeddagala wuliriza vidiyo eno kankuwe n'eno obiwulire wali oyo omwami eyeewaana nga abo temuli abo tebalina kye bayinza kukola nga mmwe bwe mwagenda mu nsiko mwalina kye mwakola mwerabidde mwerabidde bwe mwali mu nsiko mwali mulina ki 27 abamu naffe ne tuwagira twali mome twali mbuzi twali basiru twawagira revolution tetwawagira kubba sente z'abannayuganda tutandika okwogera kati sente ezibbiddwa zetumanyi bijja tuyamba tubiyamba gwozirina ate bonooba ogenze ojja zireka wala enough is enough ensi kakati ndoza batole bagadde abaddugavu ekimala kimala agamba nti bwe mugamba nti tuli baavu tetulina maanyi tetulina bwogerero abuuziza ekibuuzo nti mmwe bwe mwagenda mu nsiko mwali mwenkanawa mwali muli bagagga kyenkana ki okulaba nga bannansi batuuka ku mbeera ey'okufuuka emmomboze kaba kaseera ka kweraliikirira Captain Babu mu bigambo bino byayogera agamba nti okuba nga ge mazima ge mutaagala ekibuuzo kyabuuza nti ye President Museveni bwe yagendera mu nsiko kiki kye yalina nga n'emmundu balina 27 kwe baatandikira okubba ensimbi y'omuwi w'omusolo okutuuka ku sseri efaananyiriza bwe lityo ebyo byonna Captain Babu yabyogera
omanyi waliwo ebintu ebituukawo mulamu bw'omuntu naaba nga takyalina kyatya. Nina mukadde wange jjajjange yali myaka 98 yateranga otusesa. Buli yagendangayo nga yagamba abaana bange bonna baweddewo, gundi yagenda, gundi yagenze, naye Mukama nze nakola ki olumbe gwe lutalaba kuntwala. Kati ke kaseera ak'okuba nga ne Munnayuganda atuuka mu nsi eri esabira embeera efaanana bw'etyo. Captain Babu, with a lot of emotions, with a lot of pain, ku mutima gwe ali mu kuyiwa ennaku ye mu maaso g'Abannayuganda. Agamba nti bwe kuba kunzijawo munzijeewo, naye nga at least kino ne kino kivuddewo ne kibeera nga kitereera. Gwe no oyinza okuba oli lucky enough nga bw'oyogera eddoboozi lyo lisobola okuwulirwa, naye kubyamu akafaananyi eri Munnayuganda gwe babbako ettaka lye. Waliwo omusajja juzi bamubyeko ettaka ligenda mu yiika 15 ne bamuwa buli yiika $1 million. Yabadde ne chairman wa PDM nga yagaba ensimbi za PDM ku kyalo, nga kwe kuli ne biprojekiti bya gavumenti byonna byali mu ssomesa. Omusajja ajja na mmundu n'agimuteekawo namuga kati kwata ezo ssente va wano, naye ng'akaaba asaba gavumenti nnyamba nga terabikako. Bannayuganda we tuli nga bawamba omuntu ne bamutwala ne bamubuzawo completely. Okusinziira ku bigambo bya Francis Babu, agamba nti bino bimutukanga nti nja kuwamba nkutwala ekireka nkutwala egindi kutwala egindi byonna mu bikole, naye wali akaseera ng'ebyo biwedde nga tokyasobola kubeera ng'obikola. Waliwo akaseera we katuuka nga Katonda alina kyagamba nti kino era ne kiba, kubanga teriyo muntu n'omu alina yafuna license ye eya monopoly, just to monopolize nti nze nina okubeera mu eno sekita bwentyo paka mirembe gyonna era paka Allah akujjulula. N'agamba nti ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti nedda tetujja kubeera nga tubikkiriza. Ebyo nno bigambo bya Captain Francis Babu. Ono nno ayongedde okubeera nga alabula ne General Museveni. Amugambye nti emirembe gye tuwalwanirira si gyegyo, era kye twali tulwanirira n'ekyo kitufiiririra ly'eggwanga eryeyagaza bannansi abaliri mu so, si ly'eggwanga eribeera awo nga buli munnansi akaaba nga buli nnaku ekaaba. Bw'obadde okimanyi nti bangi abafiiriddwa ebintu byabwe lwayora ku kisaawo Entebbe ne wali e Nakawa ng'emigugu gy'abantu mingi gitudde because of them. Kyannaku naye ate ng'ekyamazima bye bituufu. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Kankwe video eno ate nayo ogirabe weerabireko ko mwana wa taata bibi no wana. Otaina China tofaayo tebanzi banja kukola. Sina kinyinza kukola naye nsobola okwogera. Ate owe yakumiza musungu oluntwala. Ate omaze okumiza omusungu bajja ne bakusabira ne bakuziika. Abakumizisa omusuwe bakuziika bennyini. So ekyo nayo si kinene. Baleme kututiisatiisa. Katonda waba asazeewo nti bw'ojja okugenda bw'ogenda. Amazima galuma. Owedde. Akati n'ensonyi muzikomyewo. Nze baŋŋamba nti bw'ogenda mu ssomero bakuyigiriza okutereeza ebikoze ki ebyonoonese. Era challenges zibanga ebibuuzo bye bakuba mu exam. Gwe n'owa solution. So okutusomesa kuno n'okola ebibuuzo baba bakusomesa engeri gy'otambula mu nsi, buli ekijja okinoonyeza eddagala. Omanyi Abaganda baagera olugero ne bagamba nti yekiyita waggulu wotega wansi, naye ebigambo bya Captain Babu bw'obiwuliriza okwatibwa ennyiike n'amazige. Agambye nti bwe muba mwagala kunzita nga nze nfuuse ekizibu, nja kuvaawo bw'abanga Mungu. Kyekyo kye yangerera nti bwentyo bwe ndigenda era bwentyo bwe ndifa. Naye n'agamba ekyennaku nti ate abakuse be bajja ne bakuziika ne bakusabira olumaliriza ne bakuziika. Kale nno ekyo ekyokufa tekyali ntiisa y'amaanyi eri Bannayuganda, kuba kyafuuka baana baliwo bangi tubalaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bafa oba oliawo nga baterimbuwa. Olumu ntera okukozesa statement egamba nti no one is safe in a sinking boat. Mu lyato eribbira tewaba n'omu abeera safe oba aba bulungi.
kubanga naawe abadde ku nkasi gwasooka okumira oba okufa. Kale bangi balwaniridde okutuuka ku lujjuliro oba oliawo bandifunidde emirembe, kyokka ng'ate we wasinga okuba amaziga amangi. Kale nga ffenna tubitunuulirira ne tulaba ebintu ebifaanana bwe bityo, weekube mu kifuba olowooze era obuuze ekibuuzo nti Uganda yattu eragawa era wa we tuli. Tuvuga grievances oba tugenda maaso, eggwanga lyattu oddobonkana liti okufaananako bwe riti. Banywanyi mbakobereza wano we tulaga buli omu yeesiba ebbere. Njagala okutegeeza nti essuubi liri mu mikono gyo, gwe wennyini gwagenda okwenunula, wabula tosuubira muntu okukunonola. Bwe kiba nti tosobola kwerwanako, bw'otyo bw'olibeera. Sabira ensi yo Uganda, ate weeyongera okwagala ennyo ensi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.